Namwandu asazeeko CID wali ekibuli ayagala kumanya lwaki baawe yattiddwa mu ngeri efaanaganako bwetyo ate nga ne muhoozi ku sayidi eri atabuse avuma buli kiramu. Kale bwe nti munnange nkulamusizzaako gwe wenna ampuliriza wano ku Uganda at large gyebaleko gyonna gy'otuusaako engalo era nga obutakuluwisa munnange kino kibeere kyakuyiga naddala eri abo abajaganya nga basse obw'ekibiina kyonna. Naddala aba NRM bajaganya nnyo nga basse aba opposition, naddala nga oba batulugunyizza oba basibye nga bwe mwalaba ku Eddie Mutwe ebyamutuusibwako Muhoozi Kainerugaba ne wabaawo abantu abasaakaanya kakirabe kayige. Kakati bangi battiddwa era nga tulaba nti okutta wano e Uganda kintu kya bulijjo kwegamba nga bw'onootambula mu kkubo ne weekoona oba ku jjinja oba ku nkonge abaliwo bajja kugamba sorry naye si ggwe abaasoose, kwegamba abagyekoonyeeko oba abeekoona ku mayinja bangi nnyo nga batambula mu kkubo, kwegamba just as simple as that. Kakati wano okufa n'okutulugunya okubuzibwawo kw'abantu muganda wange waliwo ababibalaatiramu ne batamanya nti munnange ekimansa nnaku kigimansa mpalo kubanga teri n'omu ali safe. Kakati munnange ebyo byonna byonna okubyogera kizze oluvannyuma lw'omukyalo omu mu kamyufu ka NRM kano akakaggwa NRM primaries mu kulonda kwa NRM okwakaggwa baawe eyattibwa Kamuli Jinja bw'atyo munnange alojja ennaku era n'engeri baawe ye yattibwamu era nga ye akiraba nti kaali kagenderere nti eyamutta si lwakuba nti oba ono yali alina nti oba ekissi wabula yamufukiriza masasi, wabula nti waliwo abaaliwo era balina bye baŋŋamba nga bwe ŋŋenda okubeera nga munnange bikutegeeza okakase nti teri ali safe. Teweerabira Hillside View Apartments gye bali nnyo bali ku kasozi Jjanyi, tuuka Ennamulanda Kitendeka Jansi, buuza ejjanyi ku kyaki awe wali Hillside View Apartments. Nakugamba nti zino zirimu buli kimu, twala butwazi tulotwo, wifi, okukozesa n'amasannyalaze ebyo munnange webiri full time, ate nga ne security eri gguluggulu, compound ennungi ennyo, ate nga ne parking weeri osobola n'otuulako wabweru mu tenti awo. Hillside View Apartments transport wonna w'oli okumpimpi naddala ng'ova ku airport wabwerere bajja kubeera nga bakunonawo beba Hillside View Apartments. Okukosa ne maintenance palace bano balina solar systems zonna ziwandibadde munnange weetaaga mu kukekkereza amasannyalaze. Kale munnange batuukirire aba maintenance palace tugambye nti balina solar systems, balina ebyamasannyalaze ate balina n'ebyamazzi. Osobola bakwasa ekizimbe kyo katuba arcade ne babeera nga be bagikolako ku nsonga y'amazzi n'amasannyalaze ne maintenance endala. Kale munnange eyo nga tuvuddeyo, omukyalo ono agamba nti baawe bwe batyo nga bamaze okubeera nga bamutta, omulambo baguggyawo mu sitayiro era engeri gye bamuttamu munnange yali ya butemu bwennyini nga bw'onoogamba nti oyo kakati asaanye kubeera nga attibwa nti eringa yali order nti mugende naye ye mumukube amasasi, kubanga kigambibwa okuba nti bwe bamukuba amasasi driver yadduka ye tebagamuwolekeza. Kakati munnange awuma bw'atyo ali heartbroken nnyo era nga mu bannamwandu ku myaka emito avuddeyo mu bulumi obungi ennyo nga alaga baawe engeri gye yattibwamu mu ngeri ey'ekikangabwa. Bino nno munnange bibadde nga bijja bibaawo kuba oludda oluvuganya abasajja bakuba ne bamenya n'amagulu ne bakola buli kimu ne babatwala, abamu be baatwala tebadda. Kakati newankubadde nga okusaakaanya kubaawo ku bantu abamu abatalaba kufa ng'ekintu eky'amaanyi olw'okuba bo oboolyawo tebannaba kubeera nga batuukibwako, so nga ate bwe kibatuukako be basinga okukaaba n'okulaajana. Muganda wange ono ye agamba nti abatabbaawe mu ngeri y'akagenderere baali security operatives ewatali kubuusabuusa era baali bambadde yunifoomu ez'amagye. Sigamba nti baalimu
muleeya. Kakati munnange bw'atyo n'akwata ebbaluwa mu ngeri y'okulaajana ng'era bw'olaba opposition bwe balaajana, kubanga kino ekikolwa kibi nnyo. Siri mu kukuliriza nti oba ngamba yalyose, wabula nange nkivumirira, naye ng'ekikulu kyali badde nti bannayuganda baali badde bamanya nti ffenna tuli muntu omu, kubanga n'abaali aba UPC kati ba NRM, abaali aba DP kati ba NUP, abaali aba NUP kati ba NRM. Obukakafu mu bulina, sinza kugaa nti gundi oba gundi, wabula naawe kenyini omanyi nti gundi yava mu NUP n'agenda mu NRM olw'ensonga ezitali zimu. Kale kwegamba ekikulu kya byonna nti ffenna tuli wamu nga bannayuganda okuleka abo abasaakaanya era nga balabika ebiseera ebisinga obungi abo baba si bannansi, kyennyinza okubeera nga ntegeera. Kakati mu ngeri y'okumanya obunkenke obuliwo era n'obwetaavu obwa justice obwenkanya okuba nga bubaawo, oba n'amagye nti okubeera nga gamanya nti bwe tuba tugenze mu abantu be tugenzeemu baganda baffe era enkya nabo bajja kubeera mu magye ate ffe nga tugannyuse. Munnange omukyalo ono bw'atyo yakuluguuse ebbaluwa Julaayi nga 21 era bw'atyo n'agisubmitinga yo wali ku Criminal Investigations Directorate CID headquarters wali Ekibuli Kampala. Kakati Auma bw'atyo munnange mu bbaluwa ayogera alombojja butya bbaawe Sowed Egumbye bwe yattibwa, engeri munnange abasajja gye bakomekerezaamu obulamu bwe mu ngeri y'obukambwe ate nga yalabika nga eyakagenderere. Kati okusinziira ku mukyalo ono Auma agamba nti nno incident eno yaliwo ekiro ga nti Julaayi nga 16, 2025 era nga bino byaliwo ku luguudo lw'Ejjinja Kamuli okulina n'ekifo ekimanyikiddwa nga Buwaji. Kakati omukyalo ono agamba nti security operatives bwe batyo nga bakutte emmundu empanvu n'ennyimpi era nga bali mu full army attire. Bwe batyo munnange kigambibwa okuba nti baakuba Sowed nga tebamukkiriza yadde okwewozaako oba okunnyonnyola oba okulabula, naye nga kigambibwa okuba nti bano Sowed baali balina gwe balumbye, omu ku baali beesimbyewo gwe baali ndowooza bawakanya oba gwe baali bagenza okubeera nga bakolako effujjo mu ngeri efaanaganako bw'etyo. Bwe bakitegeera nti poliisi ezze bwe batyo babaayituka n'okuyingira mu kompawundi y'oli, olwo ne balinnya emmotoka ze baali bagiddemu ne gurupu ye mu ngeri y'effujjo, nti fujjo ku fujjo, nti ono yafiira mu ffujjo. So nga ate n'amawulire era still bagenda emboozi nagikuwaako nga Sowed amaze okubeera nga attibwa, naye nga kigambibwa okuba nti ono y'omu ku abo ababadde abagezigezi sayidi zeeyo mu ngeri y'ebicupuli, era nti be bana abakubi ba ziddoola zino ez'ebicupuli, nti waliwo omu ku mutabani wa pasita omu eyo agamba nti kitaawe bano be baamwavuwaza baamukuba buwumbi na buwumbi n'okutuusa kati banka zimubanja ali mu mabanja mayitirivu nnyo. Kale kwegamba nti okuttibwa kwe akyengezako okulaga nti kuyinza okuba nga ng'era omukyalo ono bw'agamba Auma namwandu kuyinza okuba nga kwalina ekigendererwa ekirala, kuyinza okuba nga kwalina ekigendererwa ekirala, naye nga naye teyalina clean hands okusinziira munange ku mawulire agava eyo abamanyi Sowed Egumbye n'emirimu gye yali ngeri agitambuzaamu. Kale nga akasente akalina era ng'abaddemu NRM bubereza w'amaanyi sayidi zeeyo, naye nti abaddemu emize egyo. Kakati ekyo tekireetera muntu kubeera nti ate akubwa essasi era still, kubanga aba alina okuweebwa omukisa okubeera nga yeeyogerako oba yeewozaako. Due process erina okuba nga egobererwa oba eteekebwamu ekitiibwa. Kakati munnange ba operatives kigambibwa okuba nti munnange bwe batyo nga bamaze okubeera nga bamukuba amasasi, baakwata omulimu gwe omubiri gwe ne bagugjawo ku scene
mulambo bagujja ku scene mu Nambiro nga bwe bakolanga mu 220 okwekalakaasa okwaliwo kwa Bobi Wine bamukwatidde eruuka gwe bamala okutta gwe batwala kati bano nga bamaze okuba amasasi bwe batyo munnange bakwatirawo omulambo ne bagutwala kubanga baali basobola okukuba emmotoka emipiira neeyimirira naye ate omuntu ali mu mmotoka munda sitiiru bamulumba tebamukubiramu n'amasasi ate driver bamuleka n'agenda naye ng'oli yatuukira ddala awo wennyini waali ku ddirisa n'akuba amasasi okusinziira ku abo abaaliwo tekyali nti oli yayima eri n'akuba kino omusirikale omutendeke tuyinza kuŋŋa nti obadde okuba mupiira gwa mmotoka ate n'okuba ku bbode y'emmotoka ewalala eno waggulu ewasuubira okuba nti amasasi gasobola okuyita mu gatta omuntu kale kwegamba byonna biri awo nga naffe bwe tubyebuuza ebiseera ebisinga obungi nga twebuuze eno bannanga omuntu bamuwambye bamututte bamukubisiza amasannyalaze ng'eri bannaffe bo bakola ki bo bajaganya bawoozabuuza mujja kukiraba kakati munnange nga bwe nkugambye nti kino kimansa nnaku ate tugenda mu kalulu ka 2026 bwe batuuka okubeera nga nabo betta bwe bati olwo ki ekiyinza okubaawo kubanga twali tulabyeko emmotoka ya Bobi Wine nga bagyolekeza amasasi ekyo mwali mukirabyeko gwe wenna ampuliriza kati kigambibwa okuba nti okusinziira ku nnamwandu agamba nti byewandiise mu bbaluwa nti essaawa zaayitawo 5 nnamba nga teri family member n'omu akkirizibwa kubeera nti nno atunula ku mulambo oba nga tebamanyi na mulambo gwa exactly we guli bulungi nnyo kale munnange nga wayiseewo essaawa 5 ne babakkiriza okubeera ne access ku mulambo kakati ekigendererwa oba motive behind the killing kitegeeza nti munnange eri unclear ekyali unclear nti bikyali awo tukyebuuza kiki naye kugamba ebiseera ebisinga obungi nti omuntu oba oyagala okumubuulira point agitegeere kyetaaga nga ali mu kaseera ako akazibu oba ekintu ekifaanaganako bwekito nga kimaze okubeera nga kituukawo ku sayidi ye olwo lwategeera nti ebannako bweti ddala mu butuufu okutta omuntu oleke osigale nnamwandu kati abaana bonna basigale nga bamulekwa titumanyi bannamwandu bameka baalina kuba kati ono awuma kyokka naye teyayitamu kubanga yali yeesimbyeko kadaaga n'okuyitamu teyayitamu bakozeseza ssente n'omwami afudde kakati n'abantu munnange bwe batyo babeera ebiseera ebisinga obungi ku mulembe gwa Museveni guno ku opposition nga boogera baba teboogera nti okuba basiru towoolo okuba nti bo baba tebalumwa naye era mwalaba mu kwekalakaasa okwo kwe mbategeezezzaako ku mumanyi obulungi okwaliwo 220 tiwaliwo n'omukyalo omu munna NRM yali mukulembeze era akaana ke ka myaka 16 abasajja baakolekeza amasasi ne bakatta ng'abaana bwe banaavaayo okulaba kiki ekiriwo kati ku kkuba erikyameeka we yali ayimiridde kati yalaba abasirikale n'adduka agende omusirikale n'amwolekeza amasasi n'amukuba mu mugongo kati kitegeeza ki ekyo nti n'omuntu ali trained takkirizibwa kukola ekyo ne ku enemy we ng'akutte emmundu wabula ng'adduka agenda kati ate ku civilian atakutte emmundu ne watabaawo okuvunaana kwonna era eritumwine n'avaayo n'ayogera police has the right to kill Museveni naye n'awaana yali nagyali mu campaign n'abantu ba NRM bonna ne bawaana majority 70% mu NRM bonna bawagira ekyaliwo ekyatuusibwa ku bantu naddala aba opposition so nga ate munnange n'amasasi ge baakuba mu arcade gaali tegasobola kusosola nti obono wa NRM obono si wa NRM naye General Museveni yasobola okweberera abantu abayeeya abakyala abaali bambadde zi t-shirt ne babayeeya ne bazijjamu ku Namirembe Road yaabwe ate nga tebabakwata ku Museveni n'agamba nti akaseera genda kutuuka nga tosobola nakwata ku t-shirt ya NRM era ekyaddirira ze drone okusomba n'abaana okubuzibwawo n'ebirala kitegeeza t-shirt ezo zokka just t-shirt abantu abakyala ze bayambulamu ne bateekawo ng'abantu tebabakutte kwabala mu kutya kwabwe zittisizza abantu bangi nnyo n'okubuzibwawo kw'abantu bangi n'abasinga bangi bali mu makomera simanyi obwa magnitude yakyo osobola ogifiiringa simanyi naye munnange kati family bo batyo munnange babanja wabirewo obwenkanya era baagala ne answers naye ng'ekituufu kiri nti omuntu ye obulamu bw'omuntu bwagenda kubanga teri oba yali akola ebikolobero oba yali akola ki oba baali bamuttira ki naye ekituufu kiri nti weetaagawo omukisa okubeera nti no yalina kwewozaako kubanga ze answers ze baagala baamutta yatta muntu baamutta alina omugaga gwe yafera n'amubba omugaga n'asalawo amukomekkereze yayita mu banne nga bamaze okukuba ddiiru zaabwe kiki kakati
bano ba insistinga era nga bagamba nti civilian yenna alina kubeera nti oba deservinga kubeera nga ayisibwa bw'atyo mu ngeri ey'obukambwe n'obutateekebwamu kitiibwa era nga bagamba regardless of the circumstances, oba wa opposition oba abadde mubbi oba abadde akola ki, teriiwo civilian okoleka okubeera nti bakkiriza amateeka gakole. Naye bannaffe bano mujjukira mu biseera bya Lokech baakubanga abantu amasasi nga babateebereza, batugamba nti bakutte babbi, naye ate nga famire zaabwe zitugamba nti oyo tamanyi yadde naye bakookinga mmundu, tamanyi yadde nakozesa kasaale naye nga batugamba nti wa ADF. Era waliwo abaawagiranga mmwe temumanyi intelligence kitegeeza ki? Tulabye abantu bangi nnyo abattiddwa mu kubba bodaboda nga babodaboda be babatta, naye bigenda okunoonyezebwawo nga oli abadde mwana wa gundi yabadde akomye bamugobye school fees, naye nga abaamusobedde bakakasa mubbi mukube bwe bityo. Kale munnange ekyo kiri awo, naye nga kwegamba okusinziira ku bujulizi Auma bwe yawadde bwe butyo definitely, era human rights defenders bo babeera batandise dda era nga n'ebibuuzo bingi nnyo ku nsonga eyo nti ddala lwaki kyandibadde bwe kityo, era tekisaanye kubeera nti nno kino kiteekebwa ku muntu yenna oba wa opposition oba si wa opposition oba wa ggwanga ki, tekisaanye kubeera bwe kityo. Naye munnange abantu basiiba bawagira ebikolwa ebifaanaganako bwe bityo ne batamanya nti munnange ebintu ebimu just nti omukisa gwe guba tegunnatuuka ne bwe gunaakukyalira omukisa ogwo omubi, kiba kitegeeza nti naawe oba ojja kiwuliramu omusera era ojja kukaaba nnyo n'okusinga oboolyawo abo b'osiiba owoolezako kalyonso. Kakati munnange eyo nga tuvuddeyo Muhoozi Kainerugaba ono agambye nti German ambassador amulabanga omusirusiru eyeetaaga okuva mu Uganda nga bamutwalira mu kayumba nga akembwa ka keegi. Musirusiru bigambo bya Muhoozi era byonna biri ku mutimbagano gwe, ennaku zino takyasangulwa na nnyo nti kubanga amawanga gano abiri agaswazizza nnyo, amawanga Uganda ne Germany. Juzi yagamba nti Germany yesinga okwetaaga Uganda, Uganda tekola ki, tegiyetaaga. Naye simanyi oba bino Muhoozi byayogera kwegamba tebiinange gye bikosaamu, kuba kati tumanyi bulungi nnyo nti essente z'eggwanga okunaabuuka oba ebyobusuubuzi okugwa oba ba investors obutajja bunkenke obubeerawo, situations ezibaawo. Naye Muhoozi ono talinaawo ngeri gy'agenda kukosaamu byanfuna bya ggwanga oba ekonomi ya ggwanga okusinziira ku bintu byakola, kuba mulabanga threat ey'amaanyi. Teweerabira ti munnange Mukisa Transport Services gye bali nnyo, era gwe munnange oba yagala okutambuza mu kibuga Kampala n'ewalala mu ggwanga balina emmotoka ez'omulembe nnyo, basobola okutwala ku airport oba okukunona ku airport n'okwata obudde awatali munnange kwekengera. Kati munnaye kubeera kuba Mukisa Transport Services ku 074 9 3273 074 9 3273 okukosa ne dokita waffe munnange gyali nnyo, dokita waali era abantu eddagala balitwalira ddala, eddagala balitwala. Ekirungi ekiriwo nti munnange gwe bw'oyogerezanyako ne dokita osobola okumutuusaako amabaluwa gye babadde bakeberera eyo mu bukugu, asobola okutegeera byonna n'abisoma bulungi n'abitegeera, era gwe gy'oli oba ibulaayo oba wa eddagala lijja kutuukako. Teweetaaga gamba nti ate kansoke nzire e Kampala, bwe ntuuka e Kampala nkole bwe nti oba bwe nti. Kakati munnange Muhoozi abwatyo ayongedde okubeera nga ate ateekawo obunkenke, kubanga mu bubaka ku mukutu gwe gwa X Muhoozi ono nga senior presidential advisor era nga mutabani wa taata we Museveni, bwatyo mu bubaka byatadde ku mukutu gwe ogwa X agamba nti German ambassador to Uganda ono musiru atagambika, ataliko kabuuza, era bwatyo munnange n'ategeeza nti alina okuva mu Uganda
bwatyo nga bamutwalira mu kakeegi mu kayumba ak'embwa. Era n'agamba nti ensi zino ebbiri Uganda ne Germany aziswazizza nnyo. Jjukira nti Muhoozi ye agamba nti Germany ambassador ono awagira opposition nnyo naddala, nti awagira ebikolwa eby'obutujju n'eby'okuggyako gavumenti ya kitaawe. Muhoozi bw'atyo bw'agamba. Kakati munnange ebyo nga biri awo, nze ekibuuzo kye neebuuza nti tebiinaamu ngeri gye bikosaamu, oba mu long term oba mu short term, nti biyinza okukosa eggwanga lino. Kubanga ekisooka nti Muhoozi wabanga ddala ddala katugeza agenda kukozesa eryanyi asikire kitaawe n'abeera successful, kiba kitegeeza nti aba agenda kubeera threat eri ebyenfuna by'eggwanga. Kuba ekisooka tabitegeera, ekyo kiri awo, nti ye ng'omuntu yeetwala kuba nti w'amaanyi oba mugulumivu nnyo okusinga Uganda oba okusinga buli munnayuganda yenna aliwo. Ndowooza olw'okuba abantu babeera bamuyita first son, kati ye munnange alowooza nti buli maka agali mu Uganda ndowooza ye mukulu oba yayewa ekitali nnyo. Naye nga kwegamba bino nze neewuunya, kubanga newankubadde batugamba nti ennaku zino sente za Uganda zongedde okubeera nga zizitowamuko ku ddoola, era factors bwe batyo munnange ne bazituwa. Naye Bank of Uganda ezenga okutegeeza ebizibu by'erina, so nga ate era wabaddenga ye emivuyo eyo nga batugamba nti waliwo sente ze bakubisa nga nnyingi ne bazireeta bizingiza mu ggwanga, nti wandibawo abantu abakubisa sente bo ne baba nazo mu bisawo, nga y'ensonga lwaki tebeetaaga bantu ba bulijjo oba tebeetaaga na mikwano, oba n'okuba nti nno already basobola okwesolosa amawanga amalala kati nga Congo ne beefunirayo ku by'obugagga, awo simanyi bo nga tebibakwatako. Kakati munnange Bank of Uganda by the way mawulire amalala bw'etyo tugamba nti egenda kuggyawo ak'olukumi ak'empapula. Egenda kukajjawo ak'olukumi ak'empapula, naye nti yali yakigezaako dda okukikola, era nga baali bamaze dda okubeera nga bategeeza International Monetary Fund IMF nti bagezaako okubeera nti analyzing a situation, cost benefit analysis gye baali bakola okubeera nga bareplacinga sente eza coins bazibe nga bajjawo akapapula ak'olukumi, naye nti ekisooka okukubisa coins kyali kya bbeeyi, okuzikubisa okuziteekako max n'ebirala, nekisooka ne kibalemesaamu okko katono, newankubadde bo nga bagamba ate newankubadde nga kiri expensive muko, naye ate nga zirwawo. Kale essaawa eno Executive Director Research Adam Mugume atugamba nti bagezaako okubeera nti bakikola, kubanga oba awo ndowooza ebintu bibinga ebibatabukako. Naye kwegamba wano Uganda ebintu si byangu nnyo kutegeera. Abantu abamu bagamba nti oba awo sente z'abalema, bo bagamba nti balina okubeera nga bazipeejinga oba n'eddoola nga bw'olaba, oba balina okuba nga bapeejinga, in fact bagamba na British pound nga bw'olaba, oba mu West Africa nti ensi zonna ezisinga obungi bwezityo nti zikozesa CFA, ne Ethiopia wali bagamba oba bakozesa bapeejinga na ddoola. Kakati okusobola okubeera nti oba awo bajjawo risk esente okubeera nti oba zigwa value n'ebirala ebikwatagana n'ensonga eyo. Kankusiibulire wano tusisinkana ate mu mboozi zaffe ezinaddakwano ku Uganda Atulagiga bulijjo. Mukama Katonda akuume.